Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuwuliriza oli ku Yugi Update TV ly'eddoboozi erinnyogera amatu ga kyonna kyonna ky'osinzira okuba ng'otuwulirizaako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'akola statement eyawuniikiriza ensi. Simanyi bino oba bitwala nga muzannyo, abasinga mulabanga bitwala nga omuzannyo, naye bimu ku byobuvuyo bwe tulaba kati obugenda mu maaso mu Uganda ku opposition. Era bino ensonga zino ebisinga bya postinga temulina bibuusa maaso, mulina okuba nga mubitwala ng'ebyensonga. Lwaki mbagambawo ntyo? Yabaayi kiki kyayogedde ekindeetera okuba nga neerejjawo nti ngenda kuba nga nkikuwa gwe ky'oba omanyi oli ku Yugi Update TV ate gwagala otuyungako. Nja kusaba okkire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Jjukira nti nno General Muhoozi Kainerugaba okuva we yakomawo ku Twitter ajja apostinga buli wayagala okulumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kya National Unity Platform n'abawagizi baakyo ng'awuba olubi lw'ekigere ku Twitter ng'atwitinga munnange bino bimusanyusa katugambe saako n'abamuliraanye, kubanga tulaba nga okyanga atandika ku tweetinga teri yali avuddeyo koma ku bintu bino byagenda maaso n'okukola. Newe yalinganga akangavuddwamu cabinet parliamentary cabinet committee we yatuula n'emukoowoola ajja abeeko byannyonnyola ku posti zagenda maaso okukola ng'atiisatiisa bannayuganda saako ne opposition leader okubatta, okubatugumbula, okubaggyako emitwe, era teyalabikako. Omussaako n'okutiisatiisa amawanga ag'enjawulo, General Muhoozi Kainerugaba teyalabikako. Ne tugamba kati kitegeeza nti nno mu Uganda nno nti bino bye tugamba nobody is above the law. General Muhoozi ye ali waggulu w'amateeka, era ekyo kyasigala bannayuganda bakyebuuza. Era comments zaali nnyingi nnyo, naye nga naffe ebibuuzo byali bingi nga ansa ntono tetuziyina. Kakati olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agamba nti someone was asked to surrender to PLU and is taking too long. Should we pay him a visit? Ng'agamba nti omuntu omu baamugambye asobole okuba nga yeewaayo abeere nga ayingira ekibiina kya PLU ekikulirwa General Muhoozi Kainerugaba, naye alaba nti atutte akaseera kawanvu nga tannaba kubanga kwegamba yeeyunga ku kibiina kino. Ndowooza bamulambuleko nga bulijjo. Binene ebigambo tulaba nga bulijjo amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'ekitebe kya National Unity Platform kisalwako enfunda eziwera. Ne bamala ne beegaana, naye Muhoozi avuddeyo lwatu nga kikolwa kyalaga statement yeeraga nti be bateeka emivuyo ku kitebe ekya National Unity Platform saako n'okusalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira yagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga ayagala okuwona n'emirembe yeeweeyo yeegatte mu kibiina ekya National Unity Platform ng'akalulu ka 2026 tekannatuuka. Kitegeeza bino byonna ebikola bye bali mu kukola n'okugenda mu maaso okutuusa ku bannayuganda saako ne ku bawagizi ba National Unity Platform, tageti yaabwe eri ku kalulu ka 2026. Bwe baba nga batidde essaawa zino, kati essaawa za campaign olowooza bagenda kutya batya. Kitegeeza nti omuliro gususse, era munnayuganda wonna w'oli yongera kunyweza bunyweza kuseesaamu osobole okulaba ng'omusajja omutiisiza ddala paka ku nkomerero. Tumanya munnange abamu baagambye nti nno omusajja yandifuna ne pressure ne muwulira nga yakutukidde awo. Tetumanyi, naye ebyo birowoozo bya bannayuganda. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali ampuliriza? Yangu oteeke endowooza yo mu comment section otangaaze eggwanga okusinziira ggwe ku byolaba ebigenda mu maaso ne ku bigambo General Muhoozi Kainerugaba byagenda mu maaso n'okutweetinga. Oli ku Yugi Update TV kusinziira okuba nga otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo, abula naggambye gwagala otwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere nga naawe oli omu ku ba followers osobole okuba ng'oganyulwa mu channel eno gwali eyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo
mwebale kukuuma amayengo ga Yugi Updates TV. Mbagala nnyo, mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo ne information